Abayizi abattula ebigezo by'abasiraamu by'ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde bali bangi okusinga kuva omwaka 2013. Omwaka oguwedde abayizi 864 be battula ebigezo bino nga basinga kuva omwaka gwa 2013 abali ebikumi 575 nga n'amasomero geeyongerako. Abayizi enkola yaabwe yeeyongedde nnyo. Ebitundu 18 n'obutundutundu 61 okusinziira ku mwaka oguwedde. Ku luno disitulikiti y'e Wakiso yasinze zinaazo okukola obulungi ng'essomero eryasinze lye Al-Fuqah Islamic omwavudde omuyizi omuwala eyasinze Halima Twaha Sempala. Bamuyita Halima Twaha Sempala oyo yasingidde ddala. Ekigezo ekyasinze okukolebwa kya Quran ne kiddirirwa Fiqh n'ekya Luga Arabic Language and Grammar ng'ekyokuna kibadde kya tabya. Okuvunula ekitabo kya Quran abayizi kye basinze okukola obulungi. Essomo eryasembyeyo okukolebwa eryazitoweredde abayizi lyabadde lya tarbiya. Omugenyi omukulu ku mukolo guno abadde Ramadhan Mugalo akola ku byenjigiriza n'emirimu mu Uganda Muslim Supreme Council akubiriza abazadde n'amasomero okusomesa abaana baabwe eddiini basobole okukula nga bagunjufu era abeesigwa mu nsi. Tetwefuddeeko ffe ng'abasiraamu kusomesa abaana baffe ddiini. Omwana n'atuuka okumala okusoma n'asoma naye nga yeekubidde sayidi emu nga talina na kyamanyi ku ddiini ye. Y'omu ku bategesi b'ebigezo bino Amir Katudde agambye nti abaana bakoze bulungi nga kitegeeza nti buli mwaka bakweyongera mu maaso era n'akubiriza amasomero g'abasiraamu amalala gonna okubeegattako okusomesa abaana b'eggwanga. Abaana bakoze bulungi nnyo, mutuwagire abazadde nammwe tubakubiriza okuba nti mugulira abaana ebitabo mubeere nga abaana basoma bulungi. Joseph Innocent Senfuma ne Joseph Setimba byakusakidde guli eno ku Rawukedde TV1.